Edoboozi Ely'Amazima. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo kya Yokaana essula esooka okuva ku lunyiriri 19 paka ku 34. Naye olunyiriri olwa 23 lugamba nti, n'agamba nti, nze eddoboozi ly'omuntu ayogerera waggulu mu ddungu nti, muluŋŋamye oluguudo lwa Mukama. Mu nsi kaakano mujjudde ensomesa ez'enjawulo ku bikwata ku nzikiriza. Kati abanoonya Katonda kibazibuwalira nnyo okufuna amazima, kubanga beetooloddwa amaloboozi mangi agoogera ebigambo eby'enjawulo. Ekyokulabirako, amaloboozi agamu gagamba nti amakulu g'obulamu ge masanyu, amalala nti Katonda yabeerabira so abantu ye Katonda, ate amalala nti ebyenfuna eby'obugagga ne ssente ly'eggulu, n'ebirala bingi. Naye ddala ago ge mazima. Ani ayinza okulaga abantu amazima? Nga Yesu Kristu tannajja wano ku nsi, waaliwo emyaka 400 Mukama Katonda bwe yasiriikirira, era abantu be tebaamanya gye baali bagenda, era n'okumanya tebaamanya mazima ku bye baali bakkiririzangamu. Y'ensonga lwaki Yokaana Omubatiza yasindikibwa wano ku nsi, era olwaleero gwe nange Katonda atulaba ng'abaweereza ab'eddoboozi ery'amazima. Kiki kye tuyigira ku bulamu bwa Yokaana Omubatiza? Yali eddoboozi eryayogeranga ku Yesu Kristu yekka. Essomo lya leero mu lunyiriri olwa 29, Yokaana Omubatiza bwe yalaba Yesu n'agamba nti, laba omwana gw'endiga gwa Katonda aggyawo ebibi by'ensi. Naffe olwaleero nga bwe tuli eddoboozi lya Katonda ku lw'enjiri ya Yesu Kristu, tulina okubuulira abalala nga obulokozi bwe buli mu Yesu Kristu yekka. Kyova olaba ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaruumi essula ey'ekkumi olunyiriri 14 etubuuza nti, kale balikaabirira batya gwe batannakkiriza? Era balikkiriza batya gwe batannawulirako? Era baliwulira batya awatali abuulira? Guno omwaka gwe nange tunaabeera omuntu anaabuulira abalala enjiri ya Yesu Kristu? Makko essula ya 16 olunyiriri 15 paka ku 16, Yesu Kristu atugamba nti, mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango guli musinga. Amiina.